Alien Skin Kosani Palaso beguddeko esaidi eno ku street ulira Palaso byakakasa esaidi eno era nga ku side yemu Palaso ali mu kushootinga video eruye eri era nga bulaba mu katambi ako munnange abadde bakkiriza abadde batakkiriza mu katambi akabadde kagetinga viral wali ku mikutu egy'enjawulo naddala TikTok munnange kibadde kirala nnyo akatambi katwedize kye bayita okutwedinga Palaso ne Alien Skin wali era nga bolabaawo Alien Skin azze n'agamba kyekiriwo omwana biki ne beegwakaawo ne beebuuzako muganda wange gye bigoledde mu katambi kibadde kirala nnyo era nga munnange kosa n'okwewuunyikiriza munnange ate eri bafanzi baabwe eruuyi eno jjukira nti no ku luuyi era nga bolaba akatambi kano ku luuyi eno Palaso abadde ali mu kushootinga video era ku street okwo nnyini bye beeguddeko Palaso abadde ali munnange ati ku lugendo lwe kugenda kushootinga video esaidi eno nga wolaba mu katambi ako kakati leka nsooke nkuweko katambi kano olabe ate nga bwe kibadde mu katambi era nga bw'olabaawo egali zeesanze Makindye gladiator wuuyo system egali zeesanze Makindye gladiator wuuyo system naye nga bwekityo munnange ate bwe kitambudde mu katambi ako jjukira nti no nkugambye nti wano ku luuyi eno abadde nga Palaso agenda kushootinga video era nga mulimu ne mwana mulenzi ate gladiator wali wonna mu video eno wali ate Shasha Vibes munnange ate ebadde yakyukute mudda mu video Palaso gy'abadde ali mu kushootinga wali wonna gubadde muzigo mwereere era nga bw'olaba mu video eyo muganda wange gwe alaba Jamina Tube ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso yo katono nnyo video osobola ogimpa ya like n'okusubscribinga nakyo kibeera kitambuya ddala bulungi nnyo ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso yo katono nnyo bwe kiti